Kadama TV kwe mukutu kwoli nga olwaleero tugenda kuleetera omukyalo ono nga we Oman agenda kunnyonnyola embeera ye engeri gye yagiyitamu ng'agenze Oman nga bulijjo bwe mbagamba nti vidiyo zino zirabe neebeeramu ne ky'oyiga. Tomala galaba bulabi n'ogireka awo. Laba vidiyo weewuunye naye ng'ate eno bw'oyiga. Kye ndaba abantu beeno omuntu aba afudde bamanyi okuziika n'ekiro. Ekyo kye mbamanyiiko, bamanyi okuziika ekiro. Baziika ekiro ate baziika omuntu w'afiira oba ku makya baziikirawo. Nabwirako akatambi akamu ku TV emu nga bagamba nti ennyama y'omuntu eba myufu nnyo. Nze wano ennyama ya wano waliwo olumu lwe baleetako wano ennyama ng'ennyama tetegeereka kyova nava ku nnyama ya Oman nagivaako. Nagamba siri wakagala kulya nnyama. Ebyennyanja ne mbivaako kubanga nkimanyi bulungi n'emisota tugirya. Twagiryalya dda kugenda okuzula nga tulya emisota. Gino emisota eminene gino egirimu ebikolokampa ebinene ebiringa ebyambalo by'abasirikale ebya green bwe bityo. Omusota gyennyini linda we bagenda ogireeta ngira kuba ekifaananyi nkusindikire. Nze omanyi buli njagala buli kye njogera ne nkikuba ekifaananyi ne mpeeza omuntu n'amanya. Okitegera? Eyo ennyama ne bagireeta wano ne bangamba erinnya tugyaliyogera ne bangamba kankose lya Saala kale. Ne bangamba nti Saala nti lahamzen konzezen nti maliti mamishikira konze ya sangala ne bangamba oba teragala tewali buzibu. Ne bayomba ogw'ebyennyanja. Ekitegeera nze no bafumbye kati nga leero bafumbye ennyama yaabwe naye nfumbyewo kaawo wange era ekyo kyo bakimanyi bulungi oba bafumba ebyennyanja byabwe nfumbamu enve zange bakimanyi bulungi nfumba ebyange kuba abantu balina emirulu n'ennyama balina emirulu bafumba emitwe gy'embuzi ne bajjako obujje wa ddiba ne bayoza ne badifumba najjo ne bateeka mu nnyama n'ogamba biki bino kuba bagamba nti ate ennyama y'engamiya yeebeera emyufu ennyo. Ennyama y'omuntu nawulirako okwo mbu naye eba myufu naye wano waliwo ennyama lwe baleeta n'ennyama nga bannaye emyufu naye we bagifumba ng'ewunya bubi naye nze ebyo tibirondoola kiri nti onsasudde nkukoledde emirimu gyo bukedde nkuyogedde naawe oyogedde oba toyogedde nze wano tebanjyamu kigambo nga toyogedde nange tuyogera naawe okusinga omukwano nguteeka ku baana kuba niba otayagala bakulu naye laavu giteeke ku baana era n'ensasiro oli ati abaana mbakuba mukube nga waliwo ensonga. Nze wano akaana kali kamanyira naye okuva enakakuba kuba nakayitana bulungi nga nibazadde bwe bali ne kagamba ali taali nti kyufi nti zen namulaga wankubye nti zen nti mafi zen ngera naalumutamu nti mafi zen namana mukati mamushikira siri namukwana tambula nti ogende kubanga nti ogamye nti kirungi ng'amaze omuteekamu empi n'agenda ng'awowoola mama ye nambuza okuva kule tebaddagamu niweberawo akaana akalala era nako kalina omuzeena kabutika amazzi mukamwa ne kaleeta ne kampandulako nali ngenze ku pikinga lisowaani bamaze kulya mama ye yakasika bw'ati yakakuba n'enaku n'enkwata yakakuba naye nga emijini mwegiri muba n'abantu mwegiri ejja kukyewakanya mwegiri naye ni mu Uganda mulimu abagirina abo abayita bemasheha balina amajini nze ninako n'abantu bemanyi naye ng'oli alina omujini wakanga yeguzinga n'enju niwe mwenyi n'otya n'okubeera ni mu famire yo nga mulimu amajini ng'owira nti gundi yagula ejjini yaleeta waka n'otya okubeera mu famire yo nga mulimu ejjini nze n'abafamire yange bamanyi bulungi kuba nze ekinuma nkikwatulira bamanyi bulungi wano twalwaza mwanyinaze naye nabaatulira obuzibu bwe kuva mwanyinaze ne balekera obikola mwanyinaze naawona bakimanyi bulungi nze tyerumalumamu kale omuntu wesirikira ekintu omuntu amanya kyoyagala omuwala bw'omutwalira waagendera ekitegera era n'owira omuntu ng'agamba maze emyaka 3 tebansasula myezi 3 kasi nakuze mwezi eyitawo n'omanya nti waiseewo okwewiiki emu ngumiikiriza teeka ebikola wansi tokola mbundwala naye nzuuka n'enkola ng'ate ni mulwadde
please gala olumu webake bakutwale mu ddwaliro weba tebakutwale tokola kubanga bagamba gava mu kulya oba tolidde tobeera na maanyi kyemanyi naye buli omu yamanyi wakwata bakama be n'atuuka ku buwanguzi bw'abeerako ate buli omu alina enaku ye buli omu amanyi ekyamuleeta mulimu oli ng'atuukiza kinyuira naye ni mukwano gwange baali bamita Fawzia n'agamba ati nkubulirako erinnya si gyalyongera eryange n'angamba ati nze nali nnyumirwa nnyo okunina wa ku nnyonyi kyekyandeeta ne mugamba wangi ati ye nze bano bakaleeta abakozi musimanyi basatu ne balemerwawo okola mulimu abakozewo ewiiki mulimu abakola omwezi ogumu mulimu n'amala olunaku olumu ne babatwala ekiseera kye nagiramu wano naye ngumye ntobye okutobako ntobye mu famire yi gyenzungira bakolerayo nnyo ebyawongo kubona omukyala tazaala mukama wange tazaala banoonyeza ezzadde libuze bagenzeewa ne babalagira gye balagirira ne bakomawo wano n'amasonko gano agabasawo abaganda ne bakomawo n'ebintu bino ebigundi babiyita endeku era nze yambuuza bino ewamu gye biri ne mugamba nambuuza nti si bedi simukonze maafi nti bedi maafi nti maafi kuba we balaga ekintu nti okindi bakati okitegeera naye ebyo ebyange mwanyinaze ne sirina kirala kyenyongerako abaana abamu babe nga ni sitepu gye baninako nga balambulira omuntu ekintu era omuntu waba akugamba ekintu mugambe kinkubireko eyo solution kinkubireko ekintu ekyo kiteekeyo n'omuntu oyo akole akirabe si kirungi kulimya kintu nga ekintu tokirabako okitegeera nze neesaalire ndi bubi pasita nje sisosola ddiini nkugambye sisosola ddiini omwana tatwalira n'akwata enkoko ekiti n'akiteeka ku kipapula ku kiwulire n'aziteerayo okitegeera nze mulimu nze kale ebintu ebimu ebitamayira budde wabula kusaba wa katonda kiri nti bansasudde bakuwadde okulya osabe wa katonda kyenyinza ogamba we nasookera wendi mpise mu kusoomozebwa naye saba katonda nkomewo waffe nga ndi mulamu wadde baagala nsigale nga nkyakola fine oba nigyendaga simanyi kiriyo bagamba oyonoonanga mu maaso gy'olaga toyonoona mabega gy'ova enkya bujja kutya ku makya nsigale nga nkyabeetaaga banyambe njagala nveewo mu bulungi nveewo mu mirembe kuba nze bukyambeera nabo fine omusala gwange bagumpa tebandyazangako bagumpa bulungi nnyo nenguweereza gye mba nina okuguweereza naye mpozi benziweeza bentamanyi kye bampulaningira wabula byonna njya bimanya nga nzeeyo kyokka kyensaba katonda nsaba